bitalo nnyo ddala bannange. Mwana mulenzi Hillary ye confirmed mufu. Enjogerera wano ndi ku ddwaliro era nga tumulinze bayisaawo emunze bagenda obanga bamutulagako. Eddwaliro lye lino wano lye mulaba ndowooza naye tulinze already. Hillary mufu. Hillary alabika yafa dda ku Monday naye sina byakwogera naye bimpeddeko munnanze bwe ndaba nkuba kyeyo munnange ng'afudde nzigwamu amaanyi bannange. Bankuba kyeyo bannange mwenna abali eyo kyenyinza obbagamba ekintu nga kikuwa stress oba beekampala beesaleko bya Hillary. Sijja kgenda deep inside mu bulamu bwe naye nga birimu era stress ate mulimu ate dogo ate naye ng'ekikuwa stress kyesaleko obeere na mirembe ng'oli ku ddungu. Ojjanyirira obeere n'emirembe gyo naye nga sirina byakwogera bingi. Omufuuyi olwedde tugenda mulabako essaawa tulinzeemu bamutuwe oba bamutulageko. Kyetegeddeko kampani egenda beekwatagana ne gy'abadde ewakadde n'eno empya bube nga bamuzzaayo kuba kampani ye eri awo tumuzzeeyo enkadde oba empya tumuzzeeyo naye nga Hillary ye mufu confirmed awumule emirembe. Kitalo nnyo era kitalo ddala eri nkuba kyeyo oyo Hillary avudde mu bulamu bw'ensi eno. Basoose ne bamwogerako nga bagamba nti embeera ye mwali si nnungi naye oluvannyuma bamaze ne bakonfaminga nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Nga tuvuddeko ono avuddeyo n'akubira gavumenti omulanga nti lwaki abaana b'obulenzi bano abasuusizza okukola ebikolwa ebitasaana lwaki tebakwatibwa nga n'obutambi bwabwe bumala ne busaasaana buli wamu nti ye tebabalaba. Gavumenti mulinda ky'okukwata bano abantu. Mugamba Bobi Wine ayagala kuleeta bisyaga mu Uganda. Kyemugamba bino ye yabireeta. Temulaba nti abalina abaana abawala mukaaba naye abalina abaana abalenzi bannange ate tugenda kaaba nnyo. Tosobola kuyuza munno bw'atyo. Omusaayi ne guyiyika bwe gutyo. Omwana asesema bakugamba mulekeraawo naye nga gwokanya kutwala. Gavumenti abaana abatalina misango be bali mu makomera. Bano abaana abalina emisango nga ne gundi obujulizi mubulina temubakwata basiba. Nze gano akavubuka we nakalaba ne Chikeni ekiddako era kino bwe nakirabye saagetinze shocked. Banamu omwana yayuzizza omwana wa banne ng'ate yakulaga anyumirwa ng'atwala ziri bwe baseka. Bano abantu lwaki temubakwata? Okusinga okuvunda abantu abatalina misango be bavundira mu makomera. Mbadde mbitayita nno nga lwaki sigo katambi ng'ono aviiriddeyo Jaden agamba nti ono yavaayo mbu n'alajja n'abantu ne bamusondera mbu naye kati asinzira gy'asinzidde n'abanga atyoboola omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ssebo kano akaziŋŋoonyo ka Jaden ke twakamala okusondera ebinywa byaffe n'omwezi tegunnawera kavuddeyo ne katukolera vidiyo yiiyawo wansi mugendeyo mugikwatemu nammwe mugyerabireko naye tuukira mu comment section. Kavuddeyo ne katukolera vidiyo ne kagamba mbu ffe abawagizi ba Nuupu abaavuddeyo ne tusanyuka nnyo nga babbye kawirubalo ka jaasi tetulowooza. Igwe gwe twakamala okusondera ebinywa naawe odde wano otuvume. Naye buno obuzibu mbussa ku bannayuganda tuyamba nnyo. Twayamba Liripazo ne tumusondera ebyenda. Yatusasulamu ebivumo paka nakati akyatuvuma. Kavuddeyo ssebo kano akaziŋŋoonyo ka Jaden ne kagamba mbu ekyo kye tusanyukirako kiri jeno. Emmotoka y'ONRM bagibba n'owa Nuupu. Ffe ssira tulisimba ku kintu kimu eggwanga bbi. Eggwanga nga ddungi tebasobola kubba mmotoka. Wane Dubai okubba emmotoka n'antalabika ng'ezziga lya ggoonya tekisoboka. Wano wendi mukwatira vidiyo miliyoni za mmotoka ze ziri wano muziraba. Buli wootunula waliwo emmotoka ne ziri wali zipakinzi
naye teryasobola gibba. Gw'ovaayo otya n'ogamba mbufe abannuupu bye tukola bya kisiru, nga Jaasi oyo yavaayo n'agamba mbu Bobby Kyagulanyi ali mu kuzannya komedi ng'amagye galumbye ewa Kyagulanyi ne gamuteeka ku gun point. Jaasi yavaayo n'akyogera. Kati fe okuvaayo ne tugamba nti oyo komedi nti babbye emmotoka ye, gw'ogamba mbu tetulowooza. Kasajja gwe tonoonya lumbe lunaakutta. Tuyinza okukansolingamu ebinywa bye twakusondera ne bitakuteekebwamu, naye baba nga babikuteekamu ne tugenda ow'omusawo muganda n'abikunuunamu. Totuleetera kulowooza bubi, okyali kaana kato newankubadde oluba lukulu. Tuleke, tuyina ennaku yaffe. Kasajja gwe totuyuuguumirako, tetwagala ate beekwase mbw abannuupu be basse Jayden. Mutuleke. Kati kankulage kuzina emmotoka olaba oba zisobola okubbibwa. Gwe kano ezo zonna mmotoka z'olaba ezo, zino zonna mmotoka zipaakinze, teri yadde asobola kubba mmotoka. Amawulire ag'enjawulo ye Muzeeyi Kawato avuddeyo n'alaga obutali mumativu, agamba nti pulezidenti w'abayimbi omukulu Adirisa Musuuza aka Eddie Kenzo mbu yamusuubiza $50,000 aga Uganda, nti naye mbu we yatuuka mu ofiisi ye ate kyamuggwako bwe bamuwa $32,000. So agamba nti tekyamusanyusa era tanalamanya nsonga lwaki ku $50,000 bamuwaako $32,000. Fuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo, ye munnange omuzibe Ivan Birungi abasinga obungi gwe mumanyi nga omuzibe wa SB4 asindikiddwa e Luzira agenda amaleyo emyaka 44. Kino kivudde nti asingiddwa omusango ogw'okubanga yakozesa obuliisamaanyi oba yatuusa obuliisamaanyi ku mwana w'emyaka 15. Kigambibwa Ivan Birungi oba muzibe bwa SV4 akkiriza omusango guno era n'agamba ekikola. Okusinziira ku mawulire agaliwo bagamba nti omwana ono w'obuwala yamuweebwa amuyambeko. Mujjukire ebiseera ebyo yalinganga atambula nnyo, atambula naye ng'alaga era nti muzibe nga w'omulaba essaawa ya kakati alina omuggo gwe. Kakati omwana ono yali wamuyambangako ng'amukwatira omuggo ogwo okumudayirekitinga wa gye balaga. Ye we yamala n'adda ku mwana ono n'amukabasanya era kigambibwa nti omusango agukkiriza. Bw'atyo omulamuzi naye kwe kumusalira emyaka 44. Muzibe ono oba muzibe oba si muzibe nange simanyi bulungi, kubanga oba mujjukira sitoole ye, muzibe ejja yasaba bamumalira ennyumba nga yagimala, ennyumba nga yateekamu ne TV, ennyumba nga erina ne dish era nga n'omusolo kwe guli, naye nga muzibe. Era wamubuuza kati gwe omuzibe anaalaba TV eno era gwe omuzibe atalaba? Begamba byali biwanvu, naye amawulire agaliwo geego nti nange asibiddwa emyaka 44. Keeka akafaananyi era n'omuggo gwe bw'atyo. Awo nno babadde bamaze okumusalira nga bamuwerekerako bamutwale ku bbaasi ayolekera e Luzira agenda asavinge emyaka gye. Bantu bange, muzeeyi ono twali twamwerabira, oba olio ne tulowooza nti oba ebintu byaggwa kunnunga yali awenemba n'emisango. So bwe bityo munnange ge mawulire essaawa ya kakati agaliwo agatambula era agagenda mu maaso, ffe tubawo kubanga tubatuusaako buli kimu nga weekiri. Ate olunaku lwaleero muwala wa Ruto bamuyita Sherin Ruto, essaawa ya kakati we twogera oba olunaku lwaleero akyaddeko mu State House Entebbe era n'asisinkana General Muhoozi Kainerugaba. Byonna biboogeddeko tombuuza nze simanyi, naye nga tubalabyeko nga bali wamu era bamaze ne bapozingako awo ne beekubya ekifaananyi.
tombuuza ki ekimuleese Uganda okuba nga asinkana gye n'omuwozi Kainerugaba. Simanyi bonna abaana b'abapulezidenti buyinza okuba nga kyekikola kyekibafuula ab'emikwano awo simanyi, naye nga abaddeyo kokka nkulageko kafaananyi Sayooyo Sirini Ruto ali in between muwozi n'omukyalo oyo ayambadde ekiteeteeyi kya black. So tombuuza abadde aze kola ki simanyi nange, naye nga abaddewo amuseetawo ssentebe. Bali kubanga wekomidde ku Legit TV 256 towerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tova.